yennyabo nti nze kyenjagala mukadde kubeera munda mpaka omwana waliwona omwana waaliwona nga mukadde ate waaliwona nga mukadde ateebwa tulina 11 baagalako tetulina omwana tujja kumwejjanjabira naye mukadde abeere munda paka omwana waffe lwaliwona okusinziira muwala we ebigambo bye yafulumya mu kamwa nga kiraga nti tebasobola okuteekawo embeera endala engeri mukadde gyakola gyataasibibwa omuwala we ebigambo bye yayogera ebyagesa maama we munda akuumibwe munda kibakuba nti nno twali basikola ntimusibye wabula muwala we ebigambo bye yafulumya mu kamwa ke ng'abigamba omwami mulongo kato kwetwasinze tugamba nti nno maama w'omuwala ono abire munda nga wetujjanjaba omwana nakupaka waaliwona omwana waaliwona omukadde ateebwa ng'ateebwa sirina kiragenda sirina mbadde nsaba otangaazeemuko ku bigambo omukyala byabadde agenda agamba nti obadde tobawa buyambi era alina ne ssente zakubanja kyewakoze kibi kakati mwami tegawa omwami mwe mulongo kato alina risitisita mu ssimu ye ajja zikulaga ajja kulaga ebintu ebimu byonna byonna ebibadde byagulwa mu mwezi gw'okutaano ebitwalibwayo risiti zagenda okulaga kuliko ssente eziyitiramu ddala ssente ezo zalina kugenda wabiwani ewabadde abaana ssente ezo nazigamba muwala w'oyo omukadde kubanga ssente zo nali nzisindikira muwala we nga ssente nsasula bbanja lye njagala omumbuulize ssente zinamusindikiranga ezo zona zona naye nsasula ki naye nsasula bbanja lye nga mu ssente eziyitamu zonna nga mugamba zino ssente zitwale ewa maama nga nzimutemeratemera nze ekyammala enviiri ku mutwe nalina kyenneekengera mu kyenneekengera nga ddala kyali kituufu kwe kutandika okwogera ne mwannyinaze oyo mulongo ne mugamba nti omanyi tubeeko embeera gitutuukako tuteekeko siteepu endala waberawo embeera bwekine bweki etaligenda bulungi mwannyinaze tandika okukola ekintu ekyo mpaka okuzuula nno muwala w'omukadde abali tasindika ssente waka nga mukadde yenyini yabyefulumiza mu kamwa ke kinonze bukyangansire mukeeyo nasindika ssente waka naye ng'obujulizi muwala wakola ki ng'abulina ng'esente zonna zonna yazina zimukola zimutuukirako ng'esente zonna zonna zikola zimutuukirako mukadde oyo yennyini abadde ng'agenda ewange n'akema emmere n'asima emmere n'agireeta ewaka okiwulira mukulusagawa ng'agenda ewange n'atima emmere n'asima emmere n'agireeta ewaka yamanya yadde ewange gwali mwezi gwakuna mu biseera bya Easter yakubira muwale n'amugamba gamba maama w'abaana abantu nti nno njagala genda mu kyalo okukima mmere muwala we n'ankubira n'angamba maagambye nti njagala genda mu kyalo okukima mmere nayinako ssente ku ssimu nenziweza maama we ku ssimu nemugamba gamba maama mutereeteko transport agende mu kyalo addeyo emmere gye yagambye era bwe yatuukayo n'asanga emmere ng'ewerera ddala n'agijjayo kasita yamanyaayo yatandika ng'ogera n'ajjayo emmere eyo mubuuzi wadde tagendayo n'ajjayo emmere mumbuulize kati kaakati b'obusobozi obw'okumujjanjaba mu ddwaliro nga bugambye nti tebwetaaga buyambi bwabwe obubadde bwebuli mu kiseera kino era mugenda kikola mutya okukola engeri gy'ogambye mmwe temwetaaga ssente zaabwe b'obusobozi obw'okujjanjaba muwala wo weebuli mu kiseera kino eno
mukulu Ssekabwa tujja kukola ekisoboka kubanga lwaki tugamba nti tujja kukola ekisoboka muwala w'omukadde oyo azze annyonoona to the extent egamba nti nno ye yandabirira abaana bange yatuuka n'okunkubira essimu bwe yamala okumanya nti no mulongo kata ayimuse n'agendayo mulongo kata akubira maama w'essimu nti nayagala agendayo waka kutwala obuyambi n'amanya nti no maama wadda kwogera buli kimu ekitali kirungi gendi yagezaako okuziyiza mulongo kata obutagenda waka n'aŋŋamba togeza n'ogamba mulongo kata okugenda waka n'aŋŋamba shida nze nja kukuteerayo obuyambi bwonna bwonna bw'okola ki bw'oyagala ewaka ne mugamba Rita kinkakatako okuteeka abaana ewaka kuba nina abaana 3 ewaka siyinza kuteeka maama buzito bw'abaana 3 ne mugamba sente zembadde nkusindikiranga sente tezimala kugula bintu nganze bwenkola ki bwembyagala twasazewo tufune eduuka etugenda okuddanga ebintu naye edduuka ye twali tufunye lyatusedde kati katuka atwalenga ebintu ebiwerera ddala nganze bwembyagala mama bimutambuzengako ebbanga nganze bwembyagala kyava ngamba shida nedda kireka nzija kyekolera okitegeera ng'agezaako okweyongera nti nno ye mulungi ng'agezaako okutagajja kunnyambanga agezezaako nnyo si kugeza kwabula annyonoonye n'essawa yakakirira kyannyonoona tino yabadde andabirira abaana bange yabadde abasomesa Ssekabwa njagala bakulaga risiiti sente zonna eziyitamu sente zonna zonna ezibadde ziyitamu mbadde nzimuwa kulya mbadde mmwebazaaki nawuliddeko nti okuva eno enjogo we yaguddewo yayogeddeko ne ejenti wo ku nsonga eziriwo ekyo kyogerako ejenti wange n'aŋŋamba Rita ku bigambo byannyinnyonnyodde naawe by'oŋŋambye maama we bongere okumusiba yayogedde ne ejenti eggulu ejenti n'ankubira bukyanga nzijja ejenti nankubira ku ssimu ejenti lwe yankubidde n'ekitegera butegeezi kino yakoze yankubidde n'aŋŋamba ku by'oyogedde nange ne ku purufu gyendabye ya receipts n'ebintu ebibadde bigulibwa n'emmere ebadde etwalibwa ewaka n'omukati kyabadde agenda nayo n'agikima mu nnimiro mama wa Rita wongere okumusiba n'aŋŋamba Rita bw'anaayogera maaso n'okumanyira abantu naye agalibwe byebigambo bya agent kati Rita alaga yali akubanja sente kati gwe mu bigambo byolaga sente wazisasula okutuuka olinayo ggwe z'omubanja nga ggwe essimu ekuteseeko azzeemu akubye okay hello kyembadde mbuuza mukyala Rose kyembuuza Rita alaga nti yakuwola sente era z'obadde osasula naye mu bigambo byolaga sente wazisasula sente mu kuzisasula olina ate ggwe z'omubanja ate nno agamba nti nnaazimanja yampa sente zigamba nti no bagamba nti nno banneewolera sente mu bbanka kati kamu 800 bo we bagamba nebbaawe nti banneewolera kamu 800 bwe bamala kunneewolera kati kamu 800 ne baŋŋamba ogenda tuddiza obukadde 2,700 mukulu Ssekabwa sente mbadde ngenda zitimwa mu mwezi gw'omusanvu buuza mukulu Kato buuza n'oyo Rita yennyini oba mbadde simugamba tinagenda musimu mu mwezi gw'omusanvu naye okusinziira ku kyaguddewo nga nze ku Rita natwala obuvunaanyizibwa okulabirira abaana be ng'akyali ku kyeyo nenkola buli ekisoka okulabirira abaana ba Rita beyasuulawo bataalabirira bataabulirira bataakansoolinga byonna nembikola mukulu Ssekabwa obulwadde obwakatulako bukadde 4 n'ekitundu
obukadde 4 n'ekitundu obulwadde bw'omwana essaawa eyo bukadde 4 n'ekitundu bwe bwakagwawo amaanyi obukadde 2.7 olwo banzibiramu nga ssente tebazijja na mu banka zaali zabwe nga bakola bizinesi n'abagambye nabadde straight forward saabayekwekeredde bawe namugambye nti okusinziira mamaamu ojja kulya omwana wange naakuma ku mugwa gw'entaana obudde obwo nabadde nakuba obukadde 3 nabadde nakuba obukadde 3 ne mbagamba nakuba obukadde 3 mbadde mumanja obukadde 2.7 sente zimwe zigenze ku mwana siina bwe ngenda kujja sente endala zigenda kujjira mwana sente zembadde namwe zembadde genda okukasasula zigenze ku mwana kubanga tewandaga kinze kinnakulaga tewakindaga sente zamwe zigenze ku mwana ne mugamba neza twawukanye bulungi omusajja yennyini nyini bawe n'asama namwaba shida it's fine yangabe it's fine mukulu segawa njagala oyimirire mu ngatto zange nga nkulekedde abaana bange nti munnange bandabirire nongamba nja kubakulabirira nentuuka nenkola ebyekisulo ng'ebyo njagala weeteke mu ngatto zange nze nalabirira abaana b'omukyalo oyo n'omutima gumu bwe guti nga balinga ati n'abaana tugatta musaayi mubuuze buuze oyo maama w'omuzibu oyo mubuuze mubuuze akubuulire tetugenda kugenda wala nnyo bayinza okwewakana dda ku gurawundi kwennyini dda ku gurawundi tebajja okuwulira omukyala yali ewaka wano yayisanga ty abaana bano nze natwala abaana b'omukazi oyo bita ng'abaana abange yalina omwana omulubuto nakansoliga omwana ng'agenda kufumbirwa nakansoliga omwana ng'agenda kufumbirwa ne mumukansoli nga kakwena muzimu kiroozo kyokola kyofumbirwa ne mugamba you can still go back to school okyasobola ako omwana bwe yazaala nze nabeera ku mwana naku 2 nga tuli ku kitanda paka byasumulukuka nze nakwata mu musaayi gwe netuva mu ddwaliro netudda ewaka nze nanyiga omwana oyo kusi 2 kajejjayo waali awo ng'agambye okunyiga omwana olunaku ndujjukira wali tulina tetugenda okuziika mu ttiimu emu jajjayo yagamba tosimbula nekigere gwano katonyize mu muwala w'oyo bakiwulira nakola buli kimu ekisoboka okulaba abaana ba Rita bakansolinga kati kaakati mukyala Rose omuntu ayinza okwebuuza nti bwe omutima ogujjawa ogulekera abaana maama wa mukwano gwo ate famire yo wali tolina gwosobola balekera oba maama oba taata okulusabibwa tutambulira mu bizibu bingi buli muntu alina famiri yazaalibwa naye ate buli muntu abaako n'ensonga lwaki yeekutudde ku famiri oba ontegeera bulungi buli muntu abaako n'ensonga n'agamba nti okusinziira famiri yange byekoze bino nebino 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 kabeere nzekka sanga bwe naafuna emirembe famiri yange gyeri ne famiri y'abaana bwe babazaala gyeri naye nina ensonga Mr. Segawa ensonga zirina eziwemerera ddala okutuuka okugamba maama wa Rita ntino yaba asigaza abaana bange infacti maama Rita si yali alina okusigaza abaana abo abaana baali balina kuda kubeera na Rita kubanga Rita ye kenyini yaŋŋamba shida genda ewaka bwe nnaava ku kyeyo nange nja kudda abaana mbadde ewa maama mbeere nabo ng'abuza ye emyezi yali aluzaayo akomewo ngaŋŋambye nti n'abaana bange abali ewaka ewa maama bwe nnaakoma bonna ngenda kubajjayo mbeere nabo teyakituukiriza teyansuubiza nenkireka neŋŋamba kasita abaana bali ne mukadde jjajja tekirina buzibu kati owulira ali nabo batali nabo kasita bali ne jjajja. 'ate basobola okuyiga n'ebingi nnyo okusinga n'ani n'oli
saakitwala wala nnyo nikuba kyabaddeyo abaana ng'akomyewo saakitwala wala nnyo kitegeeza akasente akasinga obungi kobadde nga osevinga n'endala ozitadde ku mwana mu kiseera kino bwekiri mukulu Segawa bwekiri. Okay. Kati contract yeeyo ebadde ekyabulayo bbanga ddene okyaliyo? Mbuzayo omwaka gumu n'emyezi 6. Kati bw'oba obuzayo omwaka gumu n'emyezi 6 abaana mu kiseera kino eno abali mu mikono gy'omulongo Kato olina nteekateeka ki? Ogenda balekayo oba ogenda kufuna pulaani endala? Abaana bali mu mikono gya mwami Mulongo Kato Joseph Kayemba. Yagenda okubeera n'abaana abo paka omwaka gumu n'emyezi 6 wegiriggwako. Nzije muddeko abaana. Okay. Omwaka gumu n'emyezi 6 wegiriggwako nja kujja mwami Kato Joseph Kayemba muddeko abaana kubanga ensonga ntambudde ne mwami Kato okuva nga nkyali Uganda. Sitambudde naye mu bizibu bino byokka bino nedda. Ntambudde naye okuva nga nkyali Uganda. Siri naye mu bizibu bino byokka byokka. So ndi sure nkakasa ajja kukola ekyo kyennyini kyandaze mu budde buno obwakasiri nga siriimu ajja kukikola. Okay. Yagenda okubeera n'abaana abo paka mwaka gumu n'emyezi 6 wegiriggwako nkomewo abaana mbakime mbeere nabo. Ki ekisingira ddala okukuluma mu bino ebiriwo ekikuluma? Ekisinga okuluma mukulu Segawa kulaga Rita nti nno namwagala nnyo namufuula muganda wange nze nenkola ekyo kye yalina okukola nakola kye nalina okukola nga maama w'abaana. Nalaga abaana b'omukwano nabalaga nti nno omuntu ensobi ebeerawo nezivaawo omuntu namuvinga on nembalaga nti omwana yeenenya maama n'amuddiramu nendaga abaana nti omuntu abeera bw'ati mu nsi omuntu yayisa bw'ati mu nsi omuntu takola bw'ati byonna nabikola. Rita tasobodde kukolako kintu nakimu nze ku kyennakola tatuuse kuyadde mu kkoota ku nze kyennakola. Rita yalwaza abaana abo bonna nze nasula ku baana abo 2 weeks nga ndi ku baana abo nendekawo abaana bange 3 abo mu nnyumba ya mukadde nengenda nembeera n'abaana abo wamu ne maama ne jjajja waabwe nga tuli ku baana ba Rita bonna. Abaana bange nabalekawo for 2 weeks nga mbalekedde ka bizinesi kange nali enkola obudde obwo abaana basobola okukola ka bizinesi ako paka we kaakalira sente buli mu ng'atunda zizire. Bwe twaakomawo buli mwana yakwata sente zinagamba maama zinakunze bweziti maama zinatunze bweziti zonna ne bazimpa. Byonna nabikolanga kubanga nali njagala abaana ba Rita. Nalaga abaana nayagala okulaga abaana bali nti nno maama waatalinze ngenda kikola maama waatalinze ngenda kikola. Abaana ba Rita tebaajula. Omwana wa Rita yafuna olukuta obudde buno ali ku ssomero ali ku ssomero because of me. Rita yekennyini akyeyogerera nti shida senga teyali mmwe oyo omwana teyandibadde ku ssomero. Ono omwana akwebaze nnyo ono omwana akwagala ennyo kubanga senga tewali ggwe ono omwana teyandizze ku ssomero. Rita yali yagana okuteeka obuyambi bwa maama we
ebbanga eddene eriwerera ddala ddala nga nateeka bugendo wa maama we bwe najja ne mubuulirira nga mbuulirira omukazi oyo ali mu bazzukulu ababiri ateeka obuyambi bwa maama we tutera okuteeka obuyambi bwa maama we nga muwala bw'asomolokuse n'alyoka atandika okuteeka obuyambi bwa maama we maama we kale mukyala Rose ngenda sooka nkuggyeko katono then tujja kuddira ndowooza oluvannyuma. Kale yoyo omukyala Rose andowooza ebigambo mubiwulidde. Katugendeko munda tulabe embeera omwana gy'alimu n'oluvannyuma tulabe kyekiddako. Era nyongera obajjukiza mwenna abali eyo ku kyeyo nawa wonna wonna bannange tumonitalinga ennyo abaana betulekera abantu abamu. Munnange abantu abamu embeera zaabwe n'ebikolwa si birungi. Nyongera obajjukiza mwenna mwenna abalina obulwadde bwa ulcers bw'obeerawo omutwe nga gukuluma ebyenda nabyo owulira biringa bibasalasala n'amagita, ofuna back pain, ofuna ekikeeto oba heartburn, oluusi ulcers zisobola n'okukulumisa omugongo. Ekyo mulina okukimanya olw'ensonga nti zisobola okudamaginga ensigo zaffe kidney. Tubeere abeegendereza nga tufunye obulwadde obwo tubujjanjabe nga tebunnaba kugenda wala nnyo, kubanga obulwadde obwo bwa ttabbu ate era butta, busobola okutta n'ova mu bulamu bw'ensi. So naawe ng'oli bweru w'eggwanga eddagala lisobola okuba nga likutuukako. Abaami ng'amaanyi matono, tusobola okwoza sisitimu yo nedda bupya. Mu kiseera kino eno tuli mu ddwaliro ewali omwana Donera yayokeddwa kosa n'okkubibwa. Era bino byonna bye mulaba bye bimu ku bisago ebyamutuusiddwako. Wano we biri biraga bigenda mu maaso n'okuba nga bikala mpola mpola. Naye nga bw'omutunuulira bambi kanula gye bamutaddeko era olabira ddala nga n'omukono guli mu kukankana, ekiragira ddala nti nno talina maanyi. Era bwe tumutunuulira bweti wano mu feesi bambi olw'obulumi, tunulako eri sayidi olw'obulumi, era mulaba ndowooza amaziga mugalaba agamuva mu maaso. Basobola okuba nga bamukuba ku mutwe, era ndowooza ebiwundu mubirabira ddala byebyo ebiwundu awo bamukuba ku mutwe. Eno ku mikono yonna ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamukuba emikono, ndowooza mulaba ebiwundu ebiriko kosa ne wansi mu magulu. Oli otya Donera? Obulumi osinga kubuwulira wa? Mu lubuto. Olubuto lwe lusinga okuluma. Olubuto bw'oba ojjukira baalukolako ki? Yali alulunyeeko ng'eno wankuba emiggo. Ng'eno akulinye ku lubuto nga eno wakuba kibooko. Yali akubisa muggo. Si muggo. Obubaawo bw'oku luguudo. Obubaawo bw'oku luguudo. Kati nti yali akulanga nti wali otutte ssente. Kituufu gwe wali azitutte? Sente yagenda ne bamuwa sente za fiizi. N'agenda n'aziteeka mu ntebe wansi mu April. Bwe yakomawo ng'agamba sente ziriwa sente ziriwa. Ng'agenda mu gundi mu nsawo ye ng'agamba ani aggyemu sente zange. Nga bagamba Donera Donera nga banunayo kuuzi. Teyanyega kintu kyonna ng'agamba nyabo gyamu nga nsiba emiguwa ng'atandika okunkuba. Sente ye yazagiramu ye kennyini? Yamala okunkuba ssaawa emu neetuuka omwana g'omunammwana n'amugamba genda jjajja ngende wansi w'entebe sente gye ziri. Kitegeeza ne ssente yali yeerabidde neerabire mu ntebe. Kati gwe n'agenda mu maaso n'okuba nga akkuba. Yali jjajja atera okukuba oba ogwo gwe gwali gusoose okukuba ennyo? Gy'abadde ankuba.
naye nga takuleetako bisago weebito nga nkubane ne wazimba waneeno ku liiso. Waliwo gwe wali obuuliddeko n'omugamba nti jjajja ntulukunya? wagamba kungagamba mbu olina akajanja omugamba ajja akunone akunone ninyana yakuleka nga mumuleka ngenkeera ngaera nziramu bagamba nga nkuba. Kyo ekyokulya abadde akikuwa bulungi nnyo ng'era okifunira mu budde? olumu nga tusiiba njala. Olumu nga musiiba njala nga mumalako olunaku nga temulidde. Kati mu lubuto owulira ki kyoyagala okulya kuba ogambye lukuluma nnyo? Mmere ki gyoyagala okulya? Tooke lyowulira lyoyagala okulya. Kati jjajja oyo mu baana ababaddewo wabaddewo boolaba basinga okuba ne ffujjo oba yasinze kukuba lwa ffujjo? wabaddewo abasinga ffujjo. Okay. Kati kaakati katusabe ogenda kubeera ng'osiibulwa mu ddwaliro bw'onaaba oteeredde. Otegedde maami wayogeddemukko naye? Kati beerako kko waneeno mu ddwaliro bw'onaamala ofuna obujjanjabi ojja kubeera nga ovaawo. Kandaba omukono guneeno eno sayidi banga asitulako katono. Ebyo byonna yabikubako olwo lunaku. Ayina kye yakugaana okwogera nga wanaagamba nti no nkukube naye toyogera kino nakino 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 oba tawali? Olwamala okukuba n'akulekaawo. Okay. Kale ndowooza omwana Daniela y'ono omwana wa Rose amuwulidde obubaka bwatubuulidde engeri omukyalo oyo omukadde gwe nategeddeko erinnya lya Fede engeri gyasobodde okuba nga amuyisaamu, era saawa zino ali mu ddwaliro. Baamuwadde ekitanda baasookera Mulago ne bavaayo, bwe bava e Mulago ne bagendako ewalala. Saawa zino eno bali wano mu ddwaliro. Katusabe Katonda atuyambe bambi omwana ono Daniela asobole okuba nga atereerera ddala bulungi ate era addemu. Obadde osoma? Obadde mu kibiina ki? P4. Era kati ki kyosinga okuminsinga saawa zino ng'oli mu ddwaliro? Wanje? Owulira sayansi gw'oyagala okusoma? Kale ate ofaayo ogenda kuddayo kusoma osome bulungi nnyo. Kitegedde bulungi? Kale ayoyo omwana atwebaza abasawo abasobodde okuba nga bambi bamujjanjaba fuba okulaba nga abeerako obulungi. Tetujja mwogeza nnyo olw'ensonga munnange embeera gy'alimu mugiraba si nnungi. Amannya nze Segawa Morishid. Atujja kwongera oba updatinga naye nga tuvumirirwa ekikola ekiringa kino eno ekyokuba nga mwattu bano abaana b'eggwanga be basawo b'enkya be balooya b'enkya. Kati gw'ogenda mu maaso n'okuba nga omuyisa mu mbeera etategerekeka atubeera tetukitegeera.